Yes, Dona Asiya omukyala Masa Siyati na Gudi yakomawo wano ngera bwe nabagamba era atemeza mabega wa mitayimbwa bamukwatira ku kisaawe essaawe eno ali mukomera. Baganda bange okumenya amateeka tukugenda empola ate tukomye n'okukwewaaniramu kuba oba ogamenyedde bweru oba Uganda gasigala mateeka era oba omenye etteeka namwe mwenna abakikola nga mwagufuula mulimu kujja kuba na Uganda sente miliyoni 4 miliyoni 3 okubatolosa mumanye empungu teryabire tujja kukwatira ku kisaawe wano ku kisaawe kozi kimenya mateeka. Baganda bange mujja gamba nti abantu bano bayamba abantu babonaabona naye omuntu bw'aba abonaabona lwaki osooka kumusaba miliyoni 4 okumutolosa? Lwaki bw'oba omuyamba kubonaabona lwaki tomutwala ku poliisi oba mu kooti? Lwaki omutwala kweyiiyiza wabweru? Olaba omuwalabu eyakusayiniza contract akubonyaabonya ate oyo gwokolera mu bumenyi bw'amateeka ye tumugarantinga tutya? Ye lwaki olowooza nti Yesu Kristo? Olaba omuwalabu akubonyaabonya oli mu contract naye ono gwe bakukwasiza obukwasa nga n'amukukwasizza talina bipapula bimwogerako bw'onaafunirayo obuzibu ani agenda okuyamba? Baganda baffe bangi be mutolosezza ne mubajja mu mikono gavumenti mwesobola obatracingira ne mubazza mu mikono gyammwe mmwe nga n'olwali tetugenda kusobola kuddamu kubawuliza. Bangi ng'olwamutolose ennyumba gye baamuteekamu baamuggyako essimu naye nga kampani ye ofiisi tebisobola kumutracinga. Naawe mwennyini eyamutolosa olw'okuba yakuwa akasente gwe n'oyitawo ne gye wamuteeka tosobola kuddayo kubanga toyina bipapula bikukkiriza na kutambula ku kkubo. Olaba kampani eremererwa okununula omwana mu nnyumba y'Omwarabu naye ng'ebipapula byonna ebirina naye gwe yatolokanga ne passport n'endagamuntu togiyina ogenda kukola ki Omuwarabu nga naawe akimanya oli mu bumenyi bw'amateeka? Bannaffe basaddaakiddwa kuba mumbuulira ababuzi bwawo balagawa. Ogenda okuwulira omwana atolosebwa mu nnyumba taddamu kulabikako balagawa. So mwe ne mwewaanira mu kibi olw'okubanga mulina akasente ke mufuna ku be mutolosa ne mutandika n'okuvuma buli omu. Teri ali waggulu w'amateeka. Nabagamba wano nti Asiya akomawo ate era bw'ataabe mugezi bajja kumukwata. Olwaleero tali mukomera mwe musobola gwakwogera ku intaneti kokka na kuvuma abantu ne babagambe okuyamba omuntu. Olwaleero ali mukomera lwaki temujja ne mumujjayo? Lwaki temulinnya mukomera? Okitegedde? Naye nabagamba ntya akomawo wano era agenda kusibwa. Okitegedde? Baganda bange okumenya amateeka tuleme kukusaagiramu. Bw'oba wasalawo nga bizinensi yo yakutolosa bannayuganda oli mu bizinensi kikole mukasirise ne bw'onajjayo engalabiyo ng'abalala bwe muli mwenna mujja kukwatibwa. Teri ali waggulu w'amateeka era mwenna mujja kuvunaanibwa. Asiya bamukwata ku kisaawe nga bwe nabagamba nze kamwa koogera nga bwe nabagamba era mukwate waali wano mu Uganda. Okitegedde? Tekitwetaagisa genda ku kisaawe kubeera awo nti ono eyamenya amateeka. Gavumenti ya Uganda erina system. Mwe mwenna abamenya amateeka oddeeyo ku kyeyo kuvuma abantu bavume empola wane Uganda ffe we tujja okuteegera. Tusaasire bannayuganda. Bw'oba oyambye omuntu lwaki tumutwala mu kooti oba ku poliisi oba ku embassy gwe lwaki obatolosa kubazza mu black deals? Bantu beenyigidde mu bwamalaaya bwe bafunirayo ebizibu eyo bayambibwe batya? Nsigadde nze Calvin Kayanja naawe atolosa bannayuganda nga gwe wagifuula bizinensi obajjako miliyoni 5 ng'obatolosa n'obafunira ebirimu mu abo abantu be bajjako abakozi. Oli yatta mukozi we ne bamuggyako layisinsi okubeera nga akozesa abantu mu mikono emituufu okubeera n'omukozi ewaka olw'okuba osobola okumuwa ogwotolosezza nga nawe tosobola kumuyambira gy'omutadde. Kagenda kubajjuutuka kubanga olutalo twaluguddewo. Tetugenda kulwanagana n'Abawarabu ate tulwanagane n'Abannayuganda. Mwe tumanye ekyo bakolera.